endala ebwatukidde mu kibuga, poliisi eyogedde so ng'ate abaagiteze baabano bakwatiddwa ku katambi. Kalago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Baniriza nate mikwano gyange mbebaze egyo gyonna gye mutuusaako engalo. Mbasasirako mabayita mu bizibu eby'enjawulo wabula ng'ate mbajagulizaako mmwe mwenna abatuuse ku buwanguzi. Amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo wano butereevu ofunawo updates zonna amawulire gonna agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda esaakate n'ag'amawanga agatwetoolodde era nga bambi gwe wenna afiiriddwako omuntu wo nsaba Katonda emyoyo gy'abagenzi agiwummuze mirembe ate era bw'atyo agiramuze kisa nammwe abako ab'enganda saakate n'ab'emikwano abagumye emitima so nga ate gwe akuziza birthday olunaku olwaleero oba muntu wo yenna mbagaliza amazaalibwa amalungi. Butereevu kantandikirewo n'agandeese olunaku olwaleero wabula nga siga ssanyu n'akamu n'akeddagala. Ffenna ekigudde mu ggwanga lyattu Uganda tukimanyi bulungi era mu butuufu oyo tasobola kwebuzaabuza nti talina kyamanyi ku mbeera essaawa eno egenda mu maaso mu Uganda. Mu butuufu bbomu zifuuse bbomu, tetumanyi kikigenda mu maaso mu Uganda. Twasooka mu bijambiya wabula wetwogerera bbomu. Bbomu zizzenga zitegebwa enfunda eziwerako wabula ng'ate ne wetwogerera olunaku olwaleero ebambi bbomu endala ebwatukidde awo ate ku kitebe kya poliisi ekya CPS mu kibuga Kampala era nga bwetyo poliisi evuddeyo ate neyogera ku mbeera nga weyimiridde era ng'omwogezi wa poliisi oyo omukulu Fred Enanga wati atutegeezezza nti abantu 27 we batyo bambi be babuseewo n'ebisago era nga bano batwaliddwa ate awo mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago. 7 ku bo babadde bakyala so ng'ate abantu 20 bo bambi babadde baami wabula ng'ate abantu 6 bo bambi be baluguzeemu obulamu bwabwe bo bambi bafiiridde ate mu nsasagge eno eya bbomu. Bannange ebintu si byangu n'akamu wabula nga buli omu gy'oli bambi twesabire kyokka era bibadde bikyali awo ate yo bbomu endala n'etegululwa eno yo ebadde tennabwatuka wabula n'etegululwa okulinaana ate awo wennyini ewabwatukidde eno. Abatega bbomu zino bo tebanategerekeka poliisi ekwata abo beesuubira wabula nga bo abazitegeera ddala tebannavayo ne batutegeeza nti ate bannaye tuzudde bano be batega bbomu wabula bakwata be bateebereza nteebereza bano ne bano era be batyo ne bakola ki ne babagalira wabula nga wenkutuusizzaako amawulire gano essaawa eno yennyini poliisi era bw'etyo efulumizza akatambi. This is the first one at CPS. This is the suicide bomber. Munnanga ate zo CCTV camera zaakutte byonna ebyo babadde bigenda mu maaso era nga bano abateze bbomu zino bategerekeseeko nga ba suicide bombers. Suicide bomber ye muntu eyeewayo kubeera nga ye bbomu yennyini like ayambala bbomu ye ne yeewayo n'atulikira mu bantu. Ndowooza muzinga mu biwulira amawanga ag'enjawulo oli n'ayambala bbomu n'agenda n'atulikira okumpi ne pulezidenti abo bonna bali awo ne pulezidenti waako n'afiira mu so n'ono abadde suicide bomber yagenze maaso n'okubeera nga ate atulika abadde ayambadde bbomu era bw'atyo n'atulika n'abantu abalala abafiiridde awo saaka ate n'abalala ababunye emibawo naye ng'abadde muntu nga olaba ka vidiyo ako wabula onansonyiwa nti sobola kubeera ng'ate nka kupuleyingira konna paka omuntu oyo waatulise wabula gy'omanya gye biggweredde ng'omuntu oyo ka alo g'olaba gwe katambulirako poliisi nga weekulagawo omusirikale oyo nga waakulaga oyo ate bw'atyo yaatulise wabula nga gw'ayagala okulaba ka vidiyo ako mu bujjuvu bwako ngenda kusaba ogendeko ku peegi y'Omumbejja Aisha Nassolo the news anchor era butereevu ngenda kusaba ebambi olikinge page eyo kubanga page eyo video zesobola kubeera nga ate nteeka wano okugeza ng'eyejjo ya Sekadama bambi eyabadde omulwadde ng'ali ku kitanda nnyo oba tosobola giteeka ku YouTube sinti buli video egikkiriza okubeera nga ate ogiteekako video emu kasita ogiteekamu mu video yo eyo video YouTube egigaana obbeerako ne channel ye eyinza okufuna obuzibu oba munfuna mikwano gyange so sinti buli video osobola ogikwata n'ogiteeka ku YouTube wabula ate ku Facebook video ng'ezo oba osobola oziteekayo so gwe mukwano gwange agala okulaba vidiyo eno mu bujjuvu bwayo osobola ogenda kate ku page yange Omumbejja Aisha Nassolo the news anchor butereevu vidiyo ezisinga zisobola kuteeka wano ate yo nziteekayo butereevu era abazaagadde aba ate butereevu azisangayo wabula nga gwe ky'obomanya oyo ka alo gwe katambulirako ng'omusirikale oyo wali ate mu kulaga yoyo ate munnanga atulise abantu balina emitima ndowooza era muzinga mu biwulira nti gundi suicide bomber ate bw'atyo yatulikidde mu bantu ng'ate waliwo ne president kugamba oyo baba bamusetinze nti ate akole ki agenda ate president oba we batyo nga bamusindise mu bantu ab'enjawulo mubimanyi
bano ba suicide bombers bo gwegwogwabwe gwe bakola bo baliwo okubeera nga beewaayo okubeera nga be batulika ne batulika n'abantu abasigadde babeera ku zi mission ne bamugamba kati genda otulikire mu bantu we bati abamu ne bafa naye ng'afudde kuba ye yaba yambadde bbomu eyo so munnange bebyo ate CCTV byekutte oyo omuntu ate yatulise yabadde yambadde bbomu bw'atyo n'atulika n'abalala 6 ne bafa abalala 27 nga mulimu 2 basajja 7 bakyala bwe bati ate bambi nabo ne babuna emibavu so bambi bebyo bigenda mu maaso mu Uganda wabula nga bannaye twesabire kubanga mwabo oli awo abaye mulimu abazadde mulimu kwegamba abo bamama b'abantu bataata b'abantu teberezaamu mu corona n'abantu babadde mu corona babadde bakaddayo kubeera nga ate beeyiya banoonye ku 10 wabula ate embeera eyo nejja ate munange nebeerawo so mukwano gwange tonnenya we nkugamba nti tova ku mavivi kubeera nga weesabira tosabire n'abali ewaka gwe wenna ali mu kasolinga yonna gy'ohasolingira by'oyitamu nkimanyi bingi wabula ate n'abali ewaka mukwano gwange tobeerabira kuba Yesu wano weetuli mugana amawanga naye tugenda tuuka ekiseera lazima oba oyagala oba toyagala nga toyina okusiba engugu ate ozizza ewaka naye waka wajjo dda so tusabe Katonda bambi atutere emirembe mu ggwanga lyaffe atusaasire ebitateredde ebitulumya emitima ebitweraliikiriza bambi agende maaso n'okubeera nga ate atugonzeza ku mbeera otherwise bwe twatuuse wano tugenda kufa twakava mu bijambiya ate kati bomu zifuuse bomu walayi bomu zifuuse bomu bazitega mu baasi bazitegawa ng'oyinza owulira n'owulira ng'ebitakwatako olw'okuba omuntu otannafuna buzibu wabula munnange tomanya enkya bandigitega mu takisi enkya ate munnange bandigitega ku kyalo kyo so munaye mukwano gwange ensonga lwaki nkugamba tetukowa kubeera nga ate tusaba Katonda aba yamanya embeera ngeno nti ejja kubeerawo Katonda aba yamanya obulamu bwaffe engeri gye bulitambulamu yamanyi nti Aisha ku lunaku gundi ajja kufuna ekizibu gundi naye gy'okoma okubeera ng'ofukamira n'omusaba gy'okoma okubeera ng'omwegayirira ezyo gyonna emisanvu gye yakuteera mu kkubo ate yasobola oggijjawo kikyo kyensobola okubeera nga mukwano gwange nkugamba kubanga abantu abamu balina enjogera egamba nti Katonda nga yasalawo tekyo kijja beerawo kiba kijja kubeerawo yes kiba kijja kubeerawo naye nze kyenkukakasa nti ensonga lwaki tusaba nti tumusaba ebyo byonna bye yatuteekera mu makubo gaffe ebikyamu oba ebibi ebinaatuleetera obuzibu agende maaso n'okubeera nga ate abikyusa so teweerabira amaanyi g'essala yonna gy'oli weesabire wabula ate n'abali ewaka basabire kubanga weggambye ogenda kukeera ku makya ekyeyo kite ate munaye ng'olina okuddayo ewaka okukola ki ate okuyiyiza okuba yewali famire yo yewali abantu bo bonna kale munaye n'olwekyo nga tunoonya ssente twetegeka ate tetwerabira okubeera nga tusaba twesabire wano we tuli we tukolera wabula ate ne gye tudde ewaka gye tugenda owangalira obudde obusinga obungi ate munange nayo tetwerabira kubeera nga ate tusaba embeera egende maaso n'okubeera nga ate eterera mikwano gyange wabula nga ngenda kuba mbasiibula ngenda balekerako ka video kano mwana muwala Sheila Adita ng'alina ebigambo ate munaye ebyakugamba ngenda kusaba londamu ebikugasa ebitakugasa bireke wali engombo yaffe eri nti just eat the meat and throw the bones olyamu ennyama amagumba n'okasuka mu bufunze mu bigambo byonna omuntu byaba ayogedde tebiba bibyo wabula gw'olondamu ebikugasa ate ebitakugasa mukwano gwange n'obyesonyiwa ngenda kusaba olondemu ebyo byonna ebikugasa mbagala nnyo ensonga lwaki mbayigira ebintu ebyenjawulo ne tubeera wano ne twebuulirira nabagamba nti wano tofunawo mawulire gokka wabula ate twewulirira n'okwebuulirira afunye obuzibu ne tumuwa ku magezi naffe abatannabugwamu ne tubwewala olw'ensonga nti tubeera tukola ki twebuulirira kale munnange egwampuliriza omulundi gw'ogusooka subscribinga teekako akadde tojja kwejjusa ngenda kusaba likinga vidiyo eno woba ogyagadde ngenda kusaba ogisharinge woba ogyagadde goodbye for now toseetuka komawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala akunkuumire nze Abafirika bansobera simanyi ki kye baagala mu bulamu buno obw'ensi emitima emibi enkwe obutayagaliza n'ensaalwa kwe batudde ebiseera ebisinga omuntu woba n'ebintu ebyo wammanga nga gwe oyina ensaalwa ku mutima oyina obujja ku mutima nga toyagaliza totera kufuna era ebintu ebyo wammanga bye biviirako abantu obulogo oli nga mulogo naye nga tamanyi nansonga lwaki mulogo lwa bujja ku mutima tulina muganda waffe agamba yakakola emyaka 4 emyaka 2 gye yasooka okukola yazimbira maama we ennyumba mu kyalo n'amuteeramu n'essola n'akolera maama we omudaala gw'ebyennyanja wayitawo akaseera katono maama we n'amugamba ayagala gazi ya bizinesi atundireko ennyaanya n'ebintu ebikozesebwa ewaka omwana ono n'asindika ssente maama we n'agazi ya bizinesi
n'amanya nti ekikwatagana ne famire ekyakimaze kati n'ayongezayo contract n'agamba gino emyaka gye ŋŋenda emirala okukola gibeere gyange nange mbeereko kyendaga kyenkoze e Bulaaya. Agamba Adita saamanya nti okwongezaayo kwange contract ate maama wange bugenda kuba busungu bwe. Agamba maama ssente azinsabira kumukumu. Lweŋŋanye okumuwa ssente maama wange abeera mu kunkolimira. Ansindikira zino message wammanga. Tolowooza nti eyo gye wagenda mu ggulu. Tolowooza nti neyo gy'oli tosobola kufunirayo buzibu. Tolowooza nti nno sente ezo z'okola ogenda kuzikolamu ekyamaanyi zonna zigenda kuyita mu ngalo mwana gw'oli mubi nnyo. Nze bwe nakuzaala n'enkukuza n'enkukokoola wali onsasudde ki? Agamba Adita nkoze empeddewo olw'ebigambo ebiva mu maama. Nali sikisuubira nkole nti ansaba abawuliriza bampe ku magezi. Nze kino kye ŋŋenda okukugamba muganda wange. Ebiseera ebisinga tuyina okwejjako abantu mu bulamu abo be twagala tusobole okufuna ebyo bye twagala. Si buli muntu ali mu bulamu bwo nti omwetaaga. Omuntu oyo abeera mu bulamu bwo naye nga talina kyamakulu kyakola mu bulamu bwo oba nga talina kyamakulu kyagatta mu bulamu bwo. Abantu bangi nnyo nga tubayina mu bulamu bwaffe naye nga yentandikwa y'ebizibu byaffe, nga yenkomerero ly'essanyu lyaffe abantu abo be tulina mu bulamu bwaffe buno obwensi. So bw'obeeranga n'omuntu mu bulamu bwo kabeere muganda wo kabeera ani nga ye eyimu ye yakufunamu bufunyi talina kyakugattako wabula nga ye buli lwakulowoozaako alowooza ku byanfuna, omuntu oyo mwesonyiwe. Obaani mwesonyiwe osobole okutambuza obulamu bwo. Bw'abanga maama wo eyakera ku makya n'akutaaka ku nsi kuno n'akulaga obulungi bw'ensi eno ate yakola obukubirire okulaba nti nno ku nsi gwe okaabirako bukaabizi ng'olina kukolerera bukolerezi ye gwe tolina kwekolerera, oyo maama muwe space, muyige okwejjako abantu. Ebyo ebintu bitutuukako ffenna abaana abali e Bulaaya. Abantu betwaleka ye Uganda oba mikwano gyaffe oba baganda baffe oba baani abantu abali close bo balowooza bwe tuba twajja ne Bulaaya twajja kutereeza bulamu bwabwe, wabula si bwaffe. Bo balowooza nti buli kimu kye tufuna tulina kigabana nabo. Bo balowooza tulina tereeza bulamu bwabwe okusooka nga tetunnaba kutereeza bwaffe. Nene batamanya bintu bye tuyitamu tusiiba tuteekayo emiranga gy'abannaffe bankuba kyeyo ku internet ne gitambula buli wamu era ebintu ebyo babifuna. Ne bwe babanga tebafunamu kyakuyiga mu bintu ebyo bye tuteekayo, abo abantu si balungi kwesembereza. Tuyita mu bizibu bingi nnyo, tufuna okunyigirizibwa kungi nnyo, naye omuntu yenna ali mu bulamu bwo nga takulumirirwa, nga tasobola kukutegeera, tasobola kumanya bulumi bwo, tasobola kumanya effort gy'oteekamu mu bintu ebimu by'ozzenga omukolera, wabula n'asalawo kusasula bw'atyo, omuntu oyo yali tasaana kubeera mu bulamu bwo at the first. Yali tasaana kubeeramu lwakuba Katonda yatukweka emitima gy'abantu tosobola kutuna mu buli mutima gwa muntu n'omanya muntu kyakulowooleza, naye ate ku bikolwa by'abantu abo osobola okuyigirako ne kikulaga omuntu oyo yaani. So muganda wange teweekubagiza lwa maama wo, ekintu ky'omukoleddeko kimala. Yessaawa weekolerere gwe nga gwe omuntu. Bino ebintu sibigamba lwakuba nti nze simanyi bulungi bwa maama, si kyekyo. Wabula buli w'onoobeeyitanga mu kunyigirizibwa ng'olina abantu b'oyagala okusanyusa, ogenda kunyigirizibwa mpaka. Buli w'onoosanyusanga abantu abalala nga gweno oli mu kunyigirizibwa nga gwe tebakusanyusa, wabula bo baagala obasanyuse. Abantu abo bakutwala nga liability yaabwe. Oli just liability, oli kyakweyambisa kyabwe, kuba ye amanyi bw'otaamuwe agenda kunyiiga, naawe omanyi bw'otaamuwe agenda kunyiiga. Abantu abo bonna b'olina mu bulamu abaagala okukukozesa obukozesa nga gwe tebalina kyamakulu kye bakuteekako oba kye bakugattako, abantu abo ebiseera ebisinga be batuzza emabega. So kiba kirungi n'obeera n'abantu mu bulamu nga balina kye bakugasa,
kolerera omuntu akantu akatono ng'omanyi agenda kukasiima era ng'agenda kukusabira mikisa wabula si kusindikira ssaala mbi si kukolimira buli lunaku si kwagaliza bibi buli lunaku. Nze jjajja wange yaŋŋamba omugenzi beera n'abantu babiri oba omu mu bulamu bwo ng'omanyi omuntu oyo yakwetaaga era nga naawe gwe weetaaga ddani okubeera n'abantu 100 mu bulamu bwo nga tebalina kye bakugasa. So muganda wange yimirira ku maviivi gabiri. Abantu ba famire esooka obeesonyiwe. Abantu tebakkuta, abantu tebasiima, abantu tebasanyuka. Ky'omanyi nti okikola basanyusa kye kigenda okuvaamu obuzibu.